the moment w'ofunira omuntu omulala waliwo amasannyalaze agabeera disrupted agayingirwamu wakati ate abakyala kye basookerako they get a mental battle bafuna okulwana nga kuli mu bwongo bwabwe ne batandika okukola kye bayita suppression okubikkako olw'empisa olw'obugonvu olw'amateeka buli lw'otandika okubikka ekintu munda otandika olutalo wabweru olutalo lujja nga si lwakulwana but it is psychological bw'oba oyagala okuwulira ogenda kumpulirira ngoberera abakyala mugenda kitegeera okusooka abasajja otuula n'omuntu ne munyumya emboozi ng'omaliriza n'ayitaba oluvannyuma buli lw'omuyita ng'olira ky'omugamba ayitaba wayiseewo seconds ngaaga 3 agezaako nnyo okukwatagana n'ekiriwo naye ate ebirowoozo birwanira walala buli ky'oyogera ayagala akinoonyeemu obulimba kati ogenda okulaba nali wano ne Sheikh Yasin oyo yagenda n'ayogera n'agamba lwaki hajati atuuka embeera nga anyumya byanyumya nga tebikyannyumira otandika ogenda ng'okipiikinga nti omuntu ono tali oke naye olw'ensonga nti baamuyigiriza amateeka n'empisa atandika okukuuma obuntu bulamu nti kyalowooza tekiri in harmony ekiriwo kati tekiri in harmony nakikyakkiriza naye aliwo okufolowinga mateeka ne mutandika okunyumya emboozi ng'ekutuka ekibuuzo ne kitandika kyakufuuka kye bayita Q&A kibuuzo nakuddamu question and answer oli tayomba naawe ne bw'oba olina wooli atambula n'avaawo nga n'emmere agikuwadde ekiddako kidda wa musajja n'otandika okuwulira obusungu wali omuntu yali akuwaddeko emmere n'agikuteekera mu ddiiro n'agenda mu kisenge ogenda muvunaana musango ki lwaki totudde nange ngandya si musango byonna abikoze mukulike eyo muli bulungi kale abaana gundi school fees ebadde just the basic to go around kyekugambe this is energy etandika awaka olina ate akutegeera kyekikufuula oli nti yakukola ki akutegeera omuntu ono it's against their belief takkiriza nti wafunyeyo omuntu omuki ogenda mugamba kyekirala sigenda kwogera bye mwagala kuwulira